oli webulemezi nsibuka bulemezi mwavaako nga tetunatuuka na ku quarter finals akawungezi k'olunaku olwaleero basibu ne bannyabo tuli wankulukuku omupiira gwo gyegukola ki gyeguli mujje mubeerewo nga buddu tukuba busiro kati ate muli nnyumi yaki baddiya mujje tubakube ab'ebusiro n'abaagaliza busiro ebirungi mujje mubeerewo mulabe bannammwe nga tubawa kiyinza okubeera ekizibambi ttiimu yabuso nga tuvudde mu kujubisa ze zimu ku ttiimu ez'amaanyi ezoogerwako mu ggwanga muno era nga ttiimu eyo erina abazannyi abalungi era njagala okubategeeza nti ki kubanga kati nange bwe mba ndi wakubategeeza myaka 3 fe tulina kiki anti wali mu covid abantu balina ebizibu covid yaluma abantu b'e Kampala mwe bannakyala ate munange kati lindako covid yaggwa kati linda olwaleero olabe nze era oluva wano ntuukira wa katubasabire kale kawungezi k'olunaku olwaleero ginabeera sawa ndowooza 9 omupiira gugenda kulagibwa butereevu ku terefayina naye ate kirungi nnyo n'otuuka mu kisaawe n'obeerawo wali kale naye nga tubeere mu mupiira emitwalo giri 2 n'emitwalo 5 VIP kale tutandike obudde bwinege gye budduseemu naye nga bwetugenda otutandikira katono nnyo kitalo ekya Ramadan kaggwa tunafuna ekifaananyi kya Ramadan maasawo kale kakati wiiki eno waliwo omukulu bamuyita Eric ani erinnya yandirabidde yavaayo najja kale ekyamazima emboozi eno ezimu ku mboozi waliwo firimu naye kakati gwataba gwajja okusalawo nti kino kyeki Nigeria Uganda abava Uganda zisimanyi lwaki muve Uganda obeera mu Uganda ng'owulira buli kimu kikutamye n'olaba olinga muna gwasoma naye akulaakulanye nnyo alina emmotoka y'amaanyi n'ogamba kagende muki eyo ngende ogenda okulaba emboozi ogenda okulanga aliyo Eric azze kati mba kubanga siri mu Uganda bino nandibirabye nandi bweru nnonda magi ga nkoko nandifunye obudde nga kati fe abataasoma nga siri musawo oboyina kulonda magi ga nkoko ate nakola ku TV zeri oluzungu ndutegeera olwo era kati nze mbawa amagi ga nkoko nze mbawa drake nosobeera neshofu osofuga kaabu ayinza okulinnya eyo lwaki akalinnya eyowebbina katuliyo akuba ate otuuliramu nnaku mmeka otuulirayo wiikisi 2 nga ligenze waliwo aŋŋambye omubuulire sayizi yo ey'engatto ku mpewo kiwanda nyambala kibannaye nina kiwanda wange ow'engatto kati omanyi yanyamba yandeetera engatto omanyi sayizi yo yangatto omukisa gugenda 42 ninayo eyaana kati eba yakubiri wadde aba agimpadde si ye beesoose yebbeeyi oyambala na 3 ze muye 9 ku 10 yana 3 iweewo kiwanda bwe yaŋŋamba kale kaakati Eric sooka otuwe Eric eyasooka ogwasooka Eric ng'anyumya firimu Eric n'atunyumiza abasajja ngeri gye baamwokyamu Eric n'akaaba kigudde ku Saimo Eric yakaaba ati akakoza ati simanyi ndoza naye ayagala kola Eric bwakaaba Eric bwakunyumiza omulaba Eric oyo asooka oyo Eric oyo bwakunyumiza emboozi n'engeri gy'alabikamu kizibu okukakasa nti yali firimu kyokka ate olwo Eric omulala ajja n'atugamba nti bino byemulaba yali firimu kati sooka otuwe naye nga firimu ebyo bipaapi bamwokya ebyaddala ye mwokye waddala naye yali firimu watugamba eno yali firimu kakati sooka otuwe ekitundu kino ekisooka kuba tulina ebitundu awo ng'ali mu ofiisi ya principal tulina ebitundu 2 ekitundu ekimu firimu kati tubawe bo banaalondako kati sooka tubawe ekitundu ekisooka nange nzikirizibwa okulondako bw'oba okakasa nti nno security yeemala nondeko either ku magye kuba either firimu amagye ge gagizannye oba amagye futu sodia be bagizannya naye ze ndaba nga eno saidi eno nzibu yakuzannya katemba eno sooka ompono nakobulala ne bakomawo ebagamba
bwe president wo mwena ne mupulani mukola naye twagala tubuulire biki omwagala okukola nemagaba bakama bange sina kyemanyi nekyagula simusembererangako simumanyi nja simuleba bulabi kwagala bwoleyagala omuntu bajja ne baŋŋamba sebo oganye tugamba temagamba ndezo omubuuza wanaye sina kyemanyi nze ne muvuzi wa boda nagamba nti yes president wali mwagala bwagazi nga bwoleyagala omuntu naye sina kyemanyi nti obagenda kukola kino nti obazaako kino ne fidomula gimwogerako nze like simanyi nabotabolekera president Kyagulanyi nga balina ki nga babayita freedom boda tibalina nekiringa balina n'abakulembeze mali sikimanyi olunaku oluddako bwe bajja baŋŋamba obadde tugamba tolina kyomanyi tulali mukazi w'emagere tulanya amawulire nga bakogerako nga mwali memba NUP simanyi biki biki ngotugambye ani abagambye nze kubula bantu ndiba sina simutuba n'amawulire sina gwekubira simu yenna sina gwegambye nti oba kino nekino n'omukazi ze sina mugamba kotigerako emagere simanyi babali mubingamba wano sina kyembazi balikaba bange leo mwenjalo temuzita sina musango omusajja natikako wanejuma ekinyo kyabulya kyava mugamba we kujja engeri gyakaaba munono Eric ono muzanyi ma firimu mulungi kuba kati okusinza ku kibyatugambye no yali firimu naye nengeri gyazannyamu omulaba nga actinga omanyi mutwa actinga n'omulaba nga ali mu character n'omubiri gwe gwonna asozanya ebikomando ati oba tumuwandike mugondi maromatic temusobola bikomando musobola nnyo ebyalaavu tasobola mukwano nga mukabira asobola nnyo ebintu bya Williams n'empale zaani tabisobola ebyo kati yo firimu emu ye firimu yasooka ekitundu ekyokuba tuliawo ekitundu ekyokubiri nga kijja the return of Eric yakomawo bw'ati eno twapanga ekintu kino eyantuukirira bamuyita King Zali abeera ku gadi ya kibanda oba kukwata balina ebiso ebakukuba noba nga tosawulira peyini yonna ne bakola ebakukoze ne bakutokyali nga ne bakusula gye bakusudde lwako ddala abasajja bano bino babikola nga towulira bakukuba empiso like no fainting oba towulira kintu kyonna bakola nga tolina kyomanyi nga like already nga olinga oba nkyogere nti simanyi nakumanya so kyekyo mukama wange King Zali yamwogedde erimu King Zali mumanyi King Zali yansomera ddiiru eno nangambye duwe so tuyisaawo Eric bakuwe mitwalo ga milioni za 5 bakutwale n'ebweru okyusa obulamu era of course bateekawo embirajolo ebuuza buzano so bategeera naye already goboera okimanyi kiba kiri program gobo okimanyi nti kino kyekiddako naye otumanyi bagenda kupinga be baani King Zali like bodyguard wa kibanda era akuuma kibanda omumanyi nawo sayininga nti wemala mu mpaataano gange oba jasibira bigambo obugambo ebyo just tubyogera titusayininga nti osayininge wanene just tubyogera nga bonagamba nti ababikugamba because erebera group oba mukimanyi nti of course ono bwakikola kino ono yaddako oba okimanyi nti kituufu ono waba agize bwati already amashwadini bamanyi kigenda tutuukirira kati gwe okukkiriza otusibweko obuvuna obwo lwa bisuubizo byebaweebwa of course bansuubiza okumpa milioni 5 ne bansuubiza okuntwala ebweru mpumule ne bangamba gwe tofayo kyonna kyogenda tuusiwako kyonna gwe kola kino naye mbadde nga ne wensula wallahi mazima ddala nga okaba n'amaziga naye nga tolamba oli mu matigga nga nina ebisago byantu saalina kyalina ku treatment musobola abasikani zino wanene mpapula naye bapolisi tuzire so obudde wakadde bampressurizing okujja wanene so nenjagala nzijentangaza eggwanga nti kyebansuubiza tekyatuukirira kakati bwani kankoleyo ka sprint akeyasooka n'akookubiri olaba Eric yayita mu bingi kati yayita mu bingi yetaaga mu byeyayitamu waliwo ebya firimu kati yayita mu bingi mu firimu yasooka yayita mu bingi mu firimu kyobola ngamba kati yetaaga okujjanjabwa naye njagala kubaza gavumenti ya Uganda
obutatulekerera okubeerawo n'olaba omuntu nga abona ne mujja ne mukola bamusuubiza ne batatuukiriza ne mujja ne mukola ki nemumubeererawo mwebale ekirungi nnyo twagala okubeebaza mwebalire ddala then nammwe abanuupu omuntu wajja akuwa ddiiru ye bambi n'omusuubiza bino ebintu byansi akati King Zali Kibanda omuntu bodyguard wa Kibanda ya King Zali olese munno lwaki tomuwa ebibye obukadde bw'ataano bamanyi kye bayita okweteekawo ne bakwokya ppaasi notakuwa obukadde bw'ataano nakutwalako bweru bwe natwala n'abantu ebula ina kampani etwala abantu ebweru Kibanda muli babi nnyo okisanga wano mu Uganda gwe yagenda ataliyo mu Uganda kati ffe tujja ogikunyumiza muli babi nnyo banaye muyiga kusasula musasula abantu omuntu azze ataddewo ebbeere lye awonye Eric si mukazi nti bagenda ddiyonka kati yani badde likyayonkekako eryo saimo nze njogera reality naye nga bebale mubeererawo tweyanziza kati bano muno bamuwezi bano yali alina omuwa kwakigenda tumannyo ate Eric okuvayo agambe bannange ate kati gwe kiwe kadde olabe kiwe kadde kijja tuluma nnyo nti ate ne bali abantaasa tebantaasa kimala kakati kino tebandiyirira eba tebandiyirira ana naye kale mumuwe eno abamwokya ebbeere n'atafuna mumuwe sente eno gye yalazi kuba kakati obwo busente obwo gye bali jjajja gw'osanga nga yajja ebbeere n'omubuuza jjajja wajja otya ebbeere nti nalinza nnyo King Zali yantwala mpe sente nebanjokya ebbeere kale Kibanda yabirabyeko bino Kibanda yabiraba n'abiganda apakati nani Kibanda topika tetepiki nga zikalubamuko nga bwe zijja wano kati ate tugonzagonzaamuko naye nga yabawa ebyabwe yabawa ebyabwe kale kakati